abikooye yawandise ekiwandiiko kiro kitwala omunaku ng'agamba nze Mirembe Irene Nagawa eddira enkima owa Mirembe beddings ne curtains. Yes. Njagala okutegeeza ba clients baffe bonna sako ne betukola nabo n'abangoberera baba n'abatugoberera n'eggwanga okutwaliza awamu nga muri Frank Ntambi ne Farouk Sakozi that nze Mirembe beddings owa Mirembe Irene Nagawa sikyali mukyala wa Ivan Segujjo omuyovu oyo. Okay. N'agamba nti okusalawo kuno kuli best ku nsonga zange ez'obuntu nga nze naye nga naye azimanyiko omukulu oyo Segujja azimanyi ze nsinziddeko nzimanyi naye azimanyi era n'agamba nze Mirembe Irene Nagawa ge mulaba alina simayire ennungi sigenda kubeera nga ensonga zino nzoogerako n'omulundi n'ogumu kebere gossip live sirizoogerako yaganye n'agamba mu kibaluwa kino kibakuntume ekyafulumizibwa nga 17 wabula ekyavuddeyo olunaku olwajjo ku Sunday nga wayisewo ennaku nga 5 n'agamba ife ne kampani yaffe ya Mirembe beddings ne culture ne curtains rather tulicognizinga oba tukikkiriza nti nno tukyakolera wamu nze n'ensambya jjukira bagaba n'ekizimbe mwe bateeka curtains n'ebitanda ensambya branch ono nga ebitanda be n'entebe ono curtains ze n'ebyokweyalira n'ebyokwebika byonna era mutukyakolera wamu ku branch yaffe y'ensambya njagala mukitegere bulungi watugamba ffe era tugenda kubeera beerufu nnyo eri ba clients affe bagenda okutugula ko twagenda kubeerawo kino ate kino kibulidde mu kitanda ate kino kitanda kibulidde tugenda kubeera beerufu. Era n'agamba Mirembe beddings mukazi wattu Mirembe Irene n'agamba nti ayagala okukakasiza ddala bakasitoma baabwe ebintu bino wammanga ekisookera ddala nti business zo kyagendera ddala bukwakku tewali kyaggaddewo tuli awo ensambya n'agamba nti era agala kakase ba client ne bakasitoma ti services zonna ne commitments zonna ze baali bakola ku booking jangu nsibireyo kati naki bijja genda nga baali babiteekateeka kwegamba ekibaluwa kino kiri mu kulaga bulazi nti ekikyusa kiri kimu kyokka sikyali mukyala buliri bye bikyuse buliri ate obwewaka wanga buno obuliri obuli eno bwa butunda obuli ku nsambya furniture so nasako omukono n'ekitanda webali nasako omukono n'akulukuunya nti nze ow'enkimani Nagawa Irene Mirembe enkima bangamba si nyangu nnyo enkima n'enjovu ziri mu kulwana enkima erina market tricks naye enkima bwe bayagenda mu mazina g'enkima lwaki ate enjovu Mirembe lwaki wagenda mu mazina g'enkima ate enjovu n'ereeta amasanga gaayo ono yaleeta masanga yesebo oli n'agenda amazina g'enkima Mirembe Nagawa naye alimba nnyo talimba ye bwato wagamba nti wajja kubanga akikwasaganya kati bawudde bitanda ebyewaka naye bino bo babitunda waliwo kiraya nti aŋŋambye nti njagala babuukinga bonna onandeetere ekitanda nonandeetere egundi okusinziira ku kibaluwa kino omuwala yagamba tujja kusigala tugikola emirimu bajje babiri ye omuwala wagamba mu kibaluwa bakkiriza omuwala ye wagamba mu kibaluwa Mirembe naye omulenzi okusinziira ku byayogera naye ngenda bikubuulira omulenzi agamba kansooke mala okuzanyira akantu kano mwana ttu wano nga bakyali mukwano omuyitirivu akati ate wano owulira Sayinza okulaba okimanya blushing ng'akyaziza bba kutesimayo bakyonna agisobola kyokadde ku Christmas lwaki kuwa mwana nedda Ntambi ngayagala mwana yagambye atya njagala mpulira nze banenge mblashinga oba nkyogere ntya njagala kuwa mwana olwo ng'omukwano ogukyanyinyitira bade bamaze muvumba emyaka emeka 3 kwena abate tandamuwa ayita na kumuwa mwana kibuli omwasi bakiwani kiwani siba kiwani kakati kati ono webamugamba bagala muwa mwana n'agamba atya ono omuvubuka n'agamba kye nalindirira eddo n'omumpaddi naye omwana teyalabiseeko paka obufumbo we buweddewo ow'enkima ayinayo ku mwana tayina bonna tebalina ogendo empira gyakubye gyo na mu Champions League abaita teeba wadda kuba kibaasi nemanja Vidic n'enjovu naye enswazizza enjovu amasanga gaayo wantu omanye enkima ogimanyi obujogoli bwayo weekyakula bweti wedduka wewalampa omuti weegwa wedduka ate bambi enjovu ebeera nnene nga teyeesobola enjovu yakula oba amasanga gaayo tegakola anti uli yayimba akayimba n'agamba enjovu yakula bulungi negejja naye akakira kaayo ke kagiswaza kati tumanyi oba akakira k'enjovu
kabadde kagiswaziza nnyo enkima ereme kubeera ng'ezaala ng'ezaala omwa enkima eremereddwa okuzaala mu enjovu iye eganya gaya nayo obenjovu wali munene nnyo nga kira katono kakate tumanyaawo enjovu bwetyo neviiramu awo n'enjovu ezo bwezityo wezikola enjovu bwezityo ebisolo waazo waliwo n'enjovu y'Ebungereza awo e London bweremedde ku muti waggulu eriwo yonna eri London North London eremedde ku muti waggulu enjovu yaseno naye gyo bagiraze nti n'enkima esobola ogitaagulataagula naye ng'enjovu emipiira gy'enjovu kakati kubanga nejijo toli wanjovu ndi wanjovu era jagwera mugundi 00 kwekuniza mwekuniza nnyo simanyi lwaki primasi wamwe prima waffe enjovu wetyo tubonyebonye nnyo ne enjovu ebonyebodde mu kibira enjovu yagaana ofunyisa enkima olubuto yagaana enkima yo yaliwo naye kati tumanyi byali bijinji nga bingi naye manya enkima zirina monkey tricks kati oba monkey tricks zasukka obufumbo obugenza okuggwawo nga tewali kiriwo kakati ekisinga okubeera nga kyeraliikiriza mu bufumbo buno nti side emu esaba ki divorce side eyokubiri egamba nze siwa divorce kuba siri divorce matovu eriwo esaba ye airi enkima yasabe divorce yasabe divorce kwa oli nsaba mpozi gisabe divorce nenze sikuwa divorce yasabe divorce naye oli yagirabe nga divorce naga sijja jjukuwa yawulidde divorce kirabika matovu owengabi kati omupiira essaawa zino guli 50 ani agulina nti wankima ani agutwala nti wanjovu enkima yesaba divorce yesebo esaba enjovu egamba ku bintu byenkutaddemu byonna byonna n'omukwano gwe nina omungi gy'oli sikuta amasanga gayo gali expensive enkima ina kyefiirwa sebo gwe amanya amasanga g'enjovu era bagamba ni ebitubo bya busanga bigula busanga highly expensive kitegeeza amasanga g'enjovu ga bbeeyi kati enkima eyagala gatwala eyagala galeka mbwegenda ate eyize mu kibira ekirala nti enjovu yeefuddemu era mu ground z'enkima enkima egamba enjovu eno ebadde nene nnyo ng'emanyi okubakuba ku kigundi kyayo ng'enkuba buli kiro ng'enkuba bagamba eno yenna kabugo nakabugo kati enjovu egamba nakabugo oyo naye abadde alimu okubaliga kungi nnyo enjovu wegamba enkima yafunye obukima bunne waabwo bwe buteekayo engundi embeera bwe wasomera ekibaluwa webale nnyo kakati ekyasinza okuba nga kireeta obuzibu ye Nairobi Convention yeriwa yenna Nairobi Convention enkima yagendako mu kibira e Nairobi nga teyina njovu okulya amenvu ng'eyagala kulya menvu naye nga bulijjo buli wamu batambula n'enjovu ngetambulira ku njovu ku mugongo nga batambula wonna naye ene Nairobi bagamba nti waliwo empologoma eyasooba empologoma mbwe eyo nno yakalondebwa okubeera ng'ekulira ebbendobende eri mu kibira eboggola empologoma enkima negenda empologoma nepaaza enkima egenda mu kibira e Nairobi kakati ng'enjovu eri waka eri mu Musambya ngeri kumusambya kuba essimu nakabugo akwata essimu nakabugo takwata nakabugo jangu oli eryenvu nakabugo tajja kulya lyenvu bannaye mbwenjovu egenda okukozesa intelligence yaayo okunoonyereza kyonna kiri nga waliwo ng'empologoma eri ku nakabugo kulwe Masaka kulwawo kulwe Masaka waliyo ekibira kati empologoma yavayo e Masaka kalungu eyo kati empologoma evayo e Kalungu eyo ekwata nakabugo empologoma eyo bagisibako nebyegaana kati empologoma ekwata nakabugo emutwale wa Nairobi mu kibira yamutwala Nairobi banyumirwa ku bulamu ng'omanyi ekibira Nairobi ebibira mu binyuma nnyo okusinga ebyekalungu ebyemasona ebye Uganda bibinyuma kankebera ebibira bye Nairobi yamutwala wa nkugambye bagise Nairobi Convention the forest Nairobi Convention yesebo kubanga gundi paaka eri mu Nairobi wakati kati eno ogamba enjovu yonge esigadde eno ku Musambya bannange nakabugo ng'ali erina empologoma beetwala we balinnya emiti we balya ffene we balya ebikutta we bakasukira abalambuzi kakati munnange bamalayo ennaku ziizo nga 3 nakabugo ekoma weewaka enjovu ng'egibuuza etya nti ate ebifaananyi biri nalabya neyabikubye nga yeesuuba nga weesuubasuuba oti weesuuba ova eno ozagira amazzi ogenda ku miti yali mu Masai Mara Masai Mara
Enjovu nonge ebibuuza Nakabugo nenge eri maziga. Nakabugo ngagamba. Nakabugo ngagamba nze nedda munnange kakati ate wakayima yali ali mu binkuba towayiriza mpologoma. Jukira enjovu nga yalifuna da information nti empologoma yagala bojjerera. Bannaayi. Naye kati Nakabugo ne yeegaana empologoma n'agamba nedda yabadde wakayima yankubye ebifaananyi wakayima nga omumanyi nga werekeddako Kaamuje. Kaamuje ali maka amasanyufu. Waliwo bukamuje. Kaamuje ali maka amasanyufu. Kaamuje yatwala enkima. Eyagitwala Nairobi. They happy. Masai Mara. Nagamba ebyo biveeko naawe Wanjovu. Ate wantama Wanjovu olondoola nnyo. Ate olina nebbuba Wanjovu. Kito neesonyiwa. Akati munnanga oluyombo ne lwescalatinga. Nakabugo bamusaba password y'essimu. Nakabugo agigaanira. Nakabugo afuluma. We wali oluyogaano olwo lwolaba ne lwescalatinga. Nakabugo agaana. Ne lutuuka n'ewaka. We lutuuka ewaka. Nakabugo olwo ali mu kuteekako essira nti bannange enjovu nga yankuba. Kati yali amenvu. Amasanga. Yali empologoma yali amenvu ga Nakabugo. Kati ono yategeera ate nti bagalidde. Omunange ate owekikyabula akeba ye amanyi wakebera. Alaba mudduza Nakabugo. Kamuje ng'agamba ate. Kamuje nga tava ku Nakabugo. Era Wanjovu n'agamba omuntu atulemesezza ekibira kino okubanga tukyeyagaliramu ye Kamuje. Kamuje w'otava ku Nakabugo nja kukukuba nkukola ekintu. Kamuje nafuna binyebwa n'omutego okutwa. Kati namunenge ebinyebwa era munnange abibuka Kamuje. Bw'atyo Wanjovu n'agamba Kamujogereko. Nayogera nakangula ku ddoboozi ng'omanyi empolo enjovu. Kakati munnange Nakabugo ne Kamuje ne bagenda mu kyama. Nagala tugende tuwabire omusajja ono. Wampologoma. Wanjovu. Tumuwawaabire. Wanjovu ne bamutwala mu kooti. Ne bagenda munaye mu kooti ya Kisekwa ekuuma ekibira ekyo. Nti munnange Wanjovu ayagala kutta ono Kamuje. Kamuje so yawopa omusango. Naye nga Nakabugo yagulimu. Kamuje ng'agamba bagala tutta. Kamuje w'amaka amasanyufu. Ate Kamuje mugezi. Kamuje aludde ne Nakabugo. Nga balambula ebibiri. Yabamubiri bagenda mu bino. Kamuje kye kimugata ne Wankima. Munnange bagamba muno bamanyi ozannya nga nabo bazannya makkati awo. Bruno Fernandes ne Bernardo Silva nga bali mu kisaawa bali okugabagabaawo. Kakati munnange gwe omusango gwe wawulira ogwagenda ewa kooti ya Kisekwa. Kati Wankima Nakabugo n'agamba atya? Nakabugo n'agaana okudda eka. Nagala sidda Wanjovu. Wanjovu ale naawo akaaga bannange Nakabugo wange omwagalwa komawo ofumbe. Sisobola beerawo wootali. Nakabugo amugamba ojja beerawo osaaga. Ng'ate Kamuje wamuteekamu ebigambo. Ate nga ne Wampologoma gyali eri nga yaddayo naye era Wampologoma gyali avudde ku kyalo kiri ky'omanye ekye Masaka nga naye agamba bannange va mu kibira kyeyo ekyomusambi ojja ku kyeno mutala gwenu. Kati omusajja teyeetugire ku musambya. Nkugambye essaawa zonna kati olunaku olwajjo bwekito ekibaluwa ekito nekikola ki? Nekijja. Nga Nakabugo agamba nze mbikooye kufumbirwa enjovu ng'erina akakira bwe kati katono nnyo ate kagiswaza. Nze njagala teyakyogedde naye aganze kati nze bane empologoma mpulira empologoma kasewuluguma bweti newuluguma. Pulira nga nze Nakabugo nzonna ŋŋenderera maama ŋŋenderera mwana gwo ntwaliriza amaziga ne gakulukuta Wanjovu nagamba wowe Wanjovu n'akaaba kye kimukaaba Wanjovu wangambye nti alina ssente anti alina lwaki akaabira mulaba talabanko kisolo kirina mukwano nga Nakabugo. Enkima mbwa etegeera ebintu enkima ebuuka neegenda neyekwata eno neyesuba neekoma weero neegira bwekuba bakisama ng'ogireka egende bugenzi bwetyo byonna ebikola omuvu n'agamba kati enjovu tebirabangako yali tebirabangako. Ate baliwo n'abagamba agakyako oba Nakabugo eno bayalungamu n'okulungamuko ku menvu neegaliisa Wanjovu. Tewali twenvu ne mukwano kyogo Wanjovu ono ebintu tabitegeera. Abantu baliwo beebuuza ku mitala ne tubeereyo mu byalo wali ebyagundi ebyo. Wanjovu jasi ebintu byali bipya. Kakati munnange yagwa mu bintu. Naye Enkima erina experience. Enkima ogimanyi. Enkima ezesse begenda mu bibiri eby'enjawulo. Esinga gundi ono. Wanjovu. Eno enjovu nto.
enjovu nto kati enjovu ento laki yalejja mazina g'enkima enjovu lwaki olojja mazina g'enkima twagala mukina kukwata mukina twagala gikwateko enkima esamba ekuba emice kuba enkima ngeri gyeri flexible nti ebuuka lyaba ekiyovu kitambula kiti kati bwe kinatuukira akakima kaba kagenzi wanjovu naye alimba so mukamuje nga gyekiro nagamba enkima twesuubemu mala tuyitemu waliokujeko mitwe papa ne bekwata naye enkolagana yakamuje n'enkima eno eva kuki shiya aba babiri ku magezi kwe batudde kamuje n'enkima nga byegasse oyinza okufuna otulo oba olyawo nga kamuje akuyise wansi wenkwawo oba olyawo nga kakuyise mu magulu kakamuje kamuje alina experience era ye wanjovu agamba kamuje yamulemesezaawo obufumbo bwe obufumbo bwe Namirembe obufumbo bwa Namirembe kakati ensonga ne zirinnyo enkandaggo kigambibwa mbu ebimu ku lwaki bagenda balope wanjovu nga bagala agende munange agende eruzira enjovu egende eruzira ebeereyo jjukira yennene ebeereyo ekoggereeyo egende mu mbuzi esale egende okukoma weno ng'ekibira bakigabana kamuje yaleeta plan ntino kamuje asala amagezi buwanjovu basoke bamutwaleko eruzira mbuzi ekogga akoggereeyo ekibira asange ekibira yamado kisaawa kati wanjovu yagamba ki wanjovu n'agamba nedda ssebo nkyayagala nakabugo nakabugo nkyamwagala kyekiraga nti akyamwagala yagamba nze nkyamwagala ebibeerawo mu kibira tuyombayomba mubimanyi bannange bonna bali baddeko mu kibira buwabawo okuyomba n'okuneneŋŋana bambi kakati omusango mbu gujuliridde kooti kooti yebeegenda okubeera ng'esala jjukira bano ababiri bafumbirwa mu nkola eya civil gundi ono kamuje yaliwo kamuje era yaliwo kamuje ayinza okuva ku luseebegende lwa nakabugo era kamuje yawa amagezi togenda mu church mbadde manyi bagattira mu church enjovu bagigattira n'enkima mu church mukono n'oteekako n'olina ssaako babatwala mu civil URSB nkutidde wow gino gyasi yali mikolo naye wali kakati wetugenda mu mateeka bibino ebisatu ebigenda ofuga enjawukana yaabwe kooti egigabe kuba yonna kabugo kye yawadde eyo yategeezezza public naye mu mateeka wanjovu akyali mwami mu bufumbo mu mateeka kati yenkima eyagala egamba business tukyakolaga naye obuliri tubukole ki tubwawule essuuka ekitanda kyo in fact ekibira kankiviiremu ddala ekyo ebibira bingi waliyo mamalaga bagita batya wind impenetrable waliyo mabira kati ali mu wind impenetrable waliwo ekibira ekyo ekigenda Masaka eyo oyo oyo ababudonga abaani ababukigwe we Masaka kyayagala mbu waliyo ebirungi mbu ate wampologoma ali alina ebitiibwa ebipya bamutenda bonna bamuyita erinnya yoyo waffe ye mubaka waffe wampologoma naye baŋŋamba wampologoma alina naye ali married anti munna jjukira neno naye ensambya weyanjovu naye bamujja somewhere wankima nga yakulumbye nooba oyinaani yamubuuziza akayimba wampologoma saawa meka oyagala essaawa saawa eyange gye nagula olwenda saawa nsambya kati bali kuki kati saawa zino mbadde kugamba amateeka gagamba ki amateeka gaagano marriage act ne divorce act zitugoberera wano one mu legal okubagattulula ekyokubiri mu ngabana y'ebintu kati contestation yonna eri kuki ku ngabana bagala kugira ate buli divorce wabeerawo ebigabanwa of course katwagala tumanye mu situation ya wampologoma ne nakabugo biki bye bakola bombi biki bye bali baawudde biki ono bya contributing ku munne kooti egenda kukola etya ekirungi tebeeyinaamu byapa tewali byapa kijagala ekyapa buli anguze ttaka nteereko n'ekyapa nakooye abalimu omwange buli mukazi njagala abe n'ekyapa teeka ligamba ki wataba kyapa kakati ngenda kukubuulira kakati ne presidents of course ezibadde mu misango ng'egyo kooti egikozesa nnyo era waliwo omusala gwegenda okukujulizaamu ko wali naddala ku ngabana now these no grounds
for a divorce mu kugattigana kwabwe kwe bagatamu kwa civil. Ekisookera ddala singa omu ku bano akakasa court nti waliwo obwenzi tuli ku grounds for divorce in a civil marriage. Singa omu ku bano akakasa court nti waliwo okumuyisa obubi cruelty. Singa omu ku bano akakasa court nti omu ku ffe yalekerera amaka desertion. Nti deserter yadduka takomangawo myaka 2. Singa omu ku bano akkiriza court nti ono yalema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'omwami oba obw'omukyala oba gundi oba okukitanda n'emasooka. Yes, failure to live as husband and wife tekikyasobokera ddala singa oli akikakasa court. Kati ku bino ebina niwe kiba kimu kyokakasa court beyond all reasonable doubt nga igwasaba divorce bagikuwa. Kati mweno situation ani asaba? Nakabugo yasaba Owenkima. Yes. Nakabugo ground ye kwayimiridde ziri 2 nti wabaddewo okunchunya. Nakabuga agamba nti ono abadde anchunya n'olw'ensonga eyo tufairinze okubeera mu maka agamu ng'omwami n'omukyala. Amuchunya tabadde tamuwa menvu kuba enkima yagala nnyo amenvu. Nti emenvu abadde agagiwa naye ng'olumu musimanyi mbwe ate simanyi alaba ebikuta abisudde wali mbwe enjovu nejyayogana eyo saidi yawo mutuufu awo bwabanga alina obukakafu tumanyi tagiwa matooke ebityo. Kakati kooti awo esobola okwasesinga evidence. Nakabugo evidence agirina oba ayogera byogere nti nabadde akolewa ebintu ebityo era obufumbo bwe tekyasobola kubuseebinga because court yasobola kwagala okukola mu situation zonna ku stage esooka kwagala kubayita nti temusobola ku reconcilinga nti bannange tetusobola tugezezzaako buli kimu n'abazadde twabayita twabatuuza twakola ki. That is the first step. Era mujja mu court proceedings nezituula naga musooke muddeyo nibabaga musobola okugira ABCD bakwogera kati we mukomawo ogwokubiri nga biganye awo court kasita obujulizi patebere bulese nga bukakafu eba teetagana kuwuliriza pateri kyova bagamba nti mu civil marriage osobola okufuna divorce even without the consent of all singa mugundi mu marriage eno yaki church ne customary oba kitegeera kati wano kiba kiyimirira nnyo ku bujulizi oba kitegeera Nakabuga alina okuleeta obujulizi ono abadde tampa menvu n'amatooke ng'obujulizi weebuli kati ono niwaaba aganye Wanjovu waye Wanjovu agamba sikuwa Wanjovu ne waaba aganye Wanjovu ne wagana okujja mu kooti obujulizi bwebeera nga buli sufficient enough divorce bagigaba. Mu civil marriage oba okitegeera kubanga bagamba divorce is not a contract that one party can hold hostage. If one party proves breakdown the court dissolves the marriage ne bubeera nga buvaawo. Kati wano ekikulu nti ani awawaabidde alina cause kijatutte cause yakukubwa ye gyatwala ekukubwa kwe kuvuliddeko byonna kukubwa yesebo abakubeera nga oli yatutte nga yagala divorce ye point yadagenda okutwala badde genda kubeera ya bwenzi abakuba Wanjovu nga yatutte naye Wanjovu wano si yatutte kati issue ye esigala nga weeri tekwatwako kuba ye asigala akyayagala kivala n'olunaku lwajo yakoze live Wanjovu ng'agamba ki nagamba bannange ebyo bemwogera byammwe nze nkyayagala enkima yange nkyagala Nakabugo nkyagyerundira muli mu byappa enjovu sebo nekomba kwerima kati kutugenda mu kyokubiri ekisinza okubeera nga kyewanisa abantu emitima kuba kati ebyaddala omukwano tegukyaddawo ogwo omukwano gwabo nali mmanyi basaaga omukwano guyinza obutaddawo nali manyi stanti byaddala engeri gye exposing themselves to the public side eno nerita kino kiri tosuubirawo nti no bayinza okuddingana ate nga waliwo n'empologoma gye bagamba nti naye bwami ate empologoma kaseswame ekintu bitegera ku luzzi sinze n'okubeera nga ekintu ekiteekamu amaanyi kati kakati tugendagenda mu property sharing mu civil marriage gye balimu kibeera kitya. Court za Uganda ebiseera ebisinga naddala mu civil marriage zote zaagala nnyo kintu kya 50-50 ekyo zaagala ki naye bamala yingira tekikagamba 50-50 mu civil marriage teri automatic wabeerawo
bemulina okukkaanyaako biki ebyaliwo biki ebibadde bitambula webiti then nekidetermining ani afuna ki kati mu situation eno bakozesa examples ebbiri era abatera okugenda mu court nga muli mu court z'amaka naddala mu bintu bya civil marriage nadde kugamba bali precedents zebagoberera waliwo omusango gwa Kivuyitu versus Kivuyitu simanyi bwaguwulirako Kivuyitu versus Kivuyitu ne Lwabinomi versus Bahimbisimu egyo emisango bagikozesa nnyo nga precedents pana gyali civil marriage ng'omukazi ku side eri talina kyaleese ku mmeeza naye nga balina okugabana n'agala kooti egabanemu wakati 50 kooti n'ekizira okitegeera now mu civil marriage batugamba property is shared ebyobugagga bigabanyizibwa okusinziira ku contribution not just marriage mu civil kicho wajja nacho kicho contribute kicho chogaseeko babala wetutandikira obutandikidde obufumbo obw'emyaka 3 yes era contribution yeyo eri in terms of money obanga wali oyita ku sente yes contribution yebeerawo obanga wali osasula rent in this case awo bakolera ku Nsambya nategezeddwako I don't know how true that is nti omwami gwe balizingawo church ya bakatoliki bwe yalizingawo era yagisasula that is if kinawulidde kituufu omuwala era agenda okujja ng'oledde ono ki waali era yabadde asasula n'ewaka era waka nategezeddwako mbuno abadde asasula nga contract ey'okusula eggwako July 2027 ng'asasula na kiwanvu kakati contribution nayo weeri nti asasula rent wakati rent wakozesa wali business yabo gye basharinga structure n'ewaka ewala contribution gyabala mu civil marriage mu abasa mu civil marriage running businesses together kati wano babadde balina kizimbe nenga business buli mwayina yiye ziri munda nenga buli mwa running yiye nga yiye obo kiraba ekirala managing home kati side ya mukazi eba contribution ya amaanyi nti owasa omukazi sawa zino mu civil niwaba takola naye nga ali ewaka akumayo yakuwa emmere yalabirira abaana yakola ki it is one of the contributing factors mu civil marriage bashaba balina okugabana ku bintu then waliwo ne developing property together timuna property emu katugeze naye nga omukyala alinawo input katugeze oba mukozi oba any contribution a developing sub business eba contribution ya amaanyi nnyo nga bali bagala okujjawo ekyo abasajja kino nti business nze yagikola omukazi just alinga mukozi naye wano wabeera nga naye alina kyagigattako oba okitegeera bakifaako nnyo and also being a supporting spouse omukyala ng'omulaba afaayo oba emotionally oba physically oba sexually aho na those are contributions court zesobola okubeera ng'esinziirako naddala mu civil marriage kati bano badde balina shared business building eya Nsambya ekyo kizimbe kyemulaba kirina levels I think 3 kyonna badde bakitwala kibadde kyabwe kyonna eno wansi nga wali ebiba biwedde eno wakati waliwo we bakolera oba waggulu nga waliwo ki so kyabwe bakisharinga bonna now naye nga buli omu alina business ey'enjawulo nkugambye omwami nga yasasula rent that is if bituufu I really don't know now buli omu asobola okurimaininga ne business of course Irene unless otherwise nga approving nze mbuno rent naye abadde amusasula of course tayinza kubanga badde tasasula anti ze nedda sebo shia abadde asasula naawe nze okusinziira ku nedda okusinziira ku byaŋŋambiddwa tuvala nkugambye nakabugo tayinza kubanga alina branches ezo zonna nga wano ku main tateekawo bagamba nti omwami abadde ayagala nnyo omukyala nga yakiriyalinga tayagala kumumenya anyway tomanya naye kati ekyennaku ekiriwo nti omukyala ono mu separation kiraka ne mu divorce gundi wali yagala basigaze business ngeki nga zirwaningira awamu naye obuzibu nti mu situations nga zino you can build a potential serial whatever kyesagala kwogera nga muli mu environment yemu kati kote erina okutunulamuko neraba nti mukyasobola okubeera nga mukolera wamu nebaawula naye kati wano ani alina okuviira munne kyekibuuzo ekikulu maturity matters situations nga zino obufumbo nga bugenze mu ngeri ya kirwanire bweti maturity eyinza obutagirabako
bayinza okwekola ekintu balisagala kwogera kooti ebawule anti kati katugeze omukyala ayagala alumya ono olaba bajja n'empologoma n'agireeta erambule ku maali olengera omusajja wakwata empologoma olengera enjovu wekwata empologoma mu bulago ate egikwatira egikwata ate empologoma tegenda naye eruma kati kote has to foresee nti no environment mugenda okuwangaalira mukyasobola okubeera anti olaba babaleke olaba mu busiraamu baba baawula todduka buddusi kwolwo osooka n'obeerawo n'omukyalo oyo nga musula ku buliri bwebumu okkakasa nti temwekwatako ne mutwala emyezi gyammwe gye babasalidde egiwerako then nga temwekutteeko ne bakakasa kati naawe babaleke basooke babeerewo bano basapule singa basigala mu kizimbe ekimu tomanya bayinza n'okuddingana because kooti teziriiwo kwawulawawuzi kati kiri kyawedde nedda kooti teziriiwo andi kote genda yoba divorce basooke babaleke babeerewo tebasobola divorce proceedings zigenda kutandika omukyala wanaleeta obujulizi obumala nti enjovu eyo bayete saaga badde egira kati kote ebejja kuwa omukyala divorce kati ani asigala in case kale kati mbadde nkugamba nti tuli ani abasigala mu kote ebitunulamuko ekisookera ddala y'omwami talina buzibu kusigalawo azavunaawo omukyala okusigalawo kubanga ye akyamye ne divorce yo singa esayiningibwako omukyala n'amuta mu mateeka omukyala n'agenda ew'empologoma akabeeyi kaba kakyukamu wano akabeeyi kaki ebirowoozo by'omwami biba bikyukamu kuba kati aba takyamuzza kituufu kati aba akyasobola omugumiikiriza abeere mu kizimbe kye kimu okukola wanakola omwana w'abandi ekintu mupromotinga obutemu nedda tewali butemu enjovu wenekola nakabugo ekizibu oba nakabugo wanatabula enjovu eriye okimanyi nti bayinza n'okwekuba mu mutima ne bagabira ebyatusumbwa byali bya kizibu saawa zino kizibu kati mwabaleese obuzibu esaawa zino kizibu enjovu lakagwa mpozi oli wanjovu era enjovu gwagipika bajja tukolere manyi nti enkima obujogoyi tebuggwayo ate kati jjukira enjovu eri mukwano mungi enkima macuwa ku njovu kati enjovu bayinza okugigaala negwa kyabugazi yali nto kati kote tumanyi kyenebe enjovu ento yali ekima ku nkima enkulu ogezaako kati obuzibu buli awo ani aviira munne nawe wekibanga andi kote genda tunulira bino wekibanga kituufu nti omusajja ye yasookawo omusajja alina tenancy agreement nga yagirina yasasula kitegeeza kati ate yaba alina okugoba anti waliwo gimulekera ate nga tajja sowa girwaninga kiriwa nga renti mungi nze mbadde nsasulawo kati enjovu oyagala bagirekewo n'amasanga gaayo okwewala ebiyinza okuddirira enkima egende nakabuga egende abaana bajja ebisolo bijja kukola ekintu lwaki nakabugo gye mwagala okusindiikiriza anti ono yamusangawo kati babuuza omugo gwa nasomba gwa natema oba gwa nalonda kawo kadda ne kasanga bagaba ne fulo anti era omulyango gubayingiza gwegumu nayinza okuteegera munne ku luggi bayingirira mulyango gwegumu ayinza okutegerera munne ku luggi namukuba akabalangulo bakiyita passion of crime andowooza bakule tekisaasoboka ebintu ebirimu emotions ebyo tebirimu maturity tebibamukula pologoma bayinza ogireeta ku gundi ku venue bayinza ogireeta ku venue neewa amateeka oli nateeka mujukira alina ka speaker kajje biero olaba wateekamu obuyimba music n'atandika obulamu bwange wafuuka bikadde bwe nali nagigalawo ng'enjovu naye ereeta lwaki tereeta enjovu ba ereeta kyawo kati gweoyagala bakole batya bawule okibanga omukwano oguganya business esobola cooperatingwa mugundi yemugoge mazima mu vicinity yes tubala waliwo abasajja abamu nga ffe nga okyawa omukazi n'ekyalo okiddukako nze nali mbeera Sydney Australia nenkwano omuwala ntumala emyaka 3 netwekyawa nenzija e Uganda kwe kubonabona kwendiko abasajja abatuufu kasita kukyawa n'ekyalo akyabulira oyinza omukola ekintu odduka ku kyalo okiddukako n'osenga emitala okwewala kati wano sabo nga rumu kizimbe kyekimu ani yabuzizza ebisumuluzo
olaba musajja ono agamba omulyango gwegumu ababbi bangi buli ssaawa ng'atuusa kufulu bakati oyinza n'okugira oti nosange ebitande bimu bibuze gwebale nnyo ate amasuuka agamu tegaliiwo gwe wabitutte sinze nze nkola mu byangu papa nga beegudde mu malaka baveewo okitegeera abakozi be balina bano bakolera bano batandika okufa nga bafuna ki landiroodi yaba abagoba landiroodi anti yapangisa ono kati ono ye yaleeta ono yawanjovu enjovu neleeta nakabugo kati enjovu yalina okugoba nakabugo kati enkima yalina ovaawo enkima yo teyagala vaawo kuba ekimanyi enjovu ejagala nnyo kati eyinza okukozesa bino emotional nakabugo emotional ali muto gundi kamuje yagamba beera mutokyalinga omusajja oyo ate enkima esobola okutokyalinga mentale weebale nnyo bwebuukira ku miti bwekubasama bwebaka eryenvu bweriryako bwerizaawo nnyo kati emaali kitegeeza ekirungi buli muntu abadde bambi azimbye empire kyekyaleetera bano abantu okuseparatinga ebintu babisuubira bino okugatta oba okuseparatinga nti nze mpushinga nsambya sima biki nono napushinga ebibye kubanga buli omu yeesanga bagenda okwesanga buli omu galina kyapushinga buli omu alina ebibye onapushinga furniture we onapushinga curtains ze era ngambibwako nti engeri gye beemiitingamu omusajja nga alina ekitanda ali mu kipromotinga kyali kyeru Facebook okwo bikoze bitya mukyala n'asiima najja nanoonya omulenzi namugamba njagala ekitanda ekyo ekyeru ekyo nzaba yokinguze kijja kunyumira ku kateni zange enjovu n'ekitwala ewannakabugo ekyavaeyo muhabbati omuyitirivu ennyo and people have different ways of how they fall in love so they fell in love but then unfortunately omukwano gukoze eki guganye enjovu yeegamba abantu banage munteekako ekintu ekinene nti bannange nakyapula n'enkuba naye mwebuuza ekintu kimulwaki kale mba nakuba lwaki nakuba natugamba mugende mulaba akatambi fayiro yagimpadde eyabadde 100802 akuliko Nairobi conference mbuye ensonga abantu gye balina okwebuuza Nairobi conference Nairobi yaleeta obuzibu kibira kye Nairobi kibira kye Nairobi kati omukwano gwabwe guli awo naye nsuubira kooti yegenda okubaawula yegenda n'okuwa ani addawa ani atwala ki tuli wano ku Lish just enkuba etusumbuyemu naye nga tukyaliwa ku Lish Resort Hotel bagamba kyabo ku Lish bagamba ate bane Easter balina bateketekedde ebya sava jukira ku Lish buli lwojja lubiranga lunaku lwa kuwummula lunaku lwa kweyagala teriwo kigenda kusumbubwa mbw ate kyo baki kuba ne webeera etonyesi kati tuli mu space tuli mu kweyagala eno awabike ebisulo mbirengedde walinga yabadde alemeddewo nga gabannange mumpe ennaku nyansulo ntumugamba Mamuli Katumba baba wa ssente abakadongo kamu lwaki toleetawo ssente kati bwe bulungi bwa Lish Resort Hotel ate walukaga mwamututewa lwakaga yagamba ku ssomero lye wali akyasoma naye abasinga Irene Nambiru yali wano ku Lish Resort Hotel abasinga bajja wano bonna babeera wano so Lish Resort yakugamba nti ku Easter balina ka Easter lunch buffet mitwalo gy'etaano ng'olya woddamu bakwongere kaki bane munyongere kano nga bakuwa paka obwegera ate oba omalirizaawo balina ka cocktail bakasha special Easter cocktail kugumu kitunduko n'onywa balina ba house DJs abakabi bajja awalungi ennyo bagenda ka sound akalungi ennyo ate balina ne movie kwolwo ennyini Easter movie night okuyingira kujja bakwabwerere nnyo screen nene yesebo nga bwerabira film bano bagabudde bugabuzi sikutta kulonda kugundi olunene nnyo olutimbe gaggadde so bagamba bagenda kuwa discount ya bitundu 2 ku buli 10 naddala ku byensula ku kiro kimu ate discount ya bitundu 2.5 ku buli 10 ng'oyagala kusula ebiro 3 kati mamuli ngenda mukomyawo bamuli mulete kubanga bampadde discount banga pastor pastor asabisa naye adde mukambo nnyo kusibata ya pastor nenja muleta bakadonkamu bo bakikola owaye kasasa ndezigana ng'okola ki ng'ogenda mu njiri ate balina bucket special chupa 5 kwebiri kitundu nga wenyweramu chupa 5 yesebo so ngoyagala okubuukinga ku Easter gundi eyo gye nkugambye kuba 0709 74 09 73 bagise Lish Resort Hotel abeera ajja ekyanja totuuka abula mu bitala by'ekisase nga bakabiyita mu buuzi ku mukono gwa ddyo ojja kuba bulaba ekipande kiriko Lish Resort Hotel gardens wezira abagala graduation n'okwanjula n'embaga sako n'ebirala of course bannaffe bano zino zi CMOs collective management organizations omuli eyabayimbi gye bayita UPRS omuli eya film gye bayita Uganda Federation of Movie Industry omuli ey'ab'obutabo gye bayita Uganda Reproductions Rights Organizations
mu regulations za 2010 zibaleeta za stipulating ani ayina okukulembera CMO ayina kuba na qualifications ki otyo n'okugistructuring eyina bbeera mu baani njagala nkukakase muganda wange genda CMO ku CMO leadership yonna teyina any qualification whatsoever abakulira collecting societies definitely okay. tebayina qualifications zali stipulated in regulations ezo regulations zino one nti omuntu oyo agenda okubeera CEO owa CMO ku film balonda ragadi tokano na muyimbi naye olw'olukujjukujju ne connection n'okwagala yes olw'olukujjukujju connection zino kwagala okufuna ebyendola ne bayita ragadi a musician naye nga wano bakugamba mu regulations he has to have copyright knowledge in copyright law nga yabisoma kati olaba ebo aba atuukirira he has to have knowledge in licensing kitegeeza omuntu oyo alina either a business gundi gye yatuukiriza naye nga agirina mbagambe a minimum of a degree otyo alina okubeera nga alina knowledge mu finance awo nawona business schooling and studies alina okubeera nga alina knowledge mu international agreements tuddayo mu copyright law alina okubeera nga alina knowledge mu rights management and data systems n'omuwa then ne baana abalala bagenda okukola naye bonna ne babeera nga babateekerawo ko buli gwoleeta either copyright licensing officer nga alina kino nga alina qualification bweti kati ebisse CMOs zaffe nti kitandikira ddala ku nteekateeka yaazo wali nfu tebabimanyi nkugambye no problem gye tuyirimu si ya kenzo ya ffenna ne bagamba CMO okuyimirirawo ebeere ng'esobola okulicensinga emirimu gya bammembers baayo ebeere ng'esobola okugimonitoringa ebeere ng'esobola okugabana royalties erina okubeera ng'erina kye bayita repertoire database yati oyo repertoire database yeeno nga erina metadata kati tuli mu ssaawa ya music atambulira ku mayengo ga internet metadata ng'omulina olowooza bayita zi ISWCs ne zi ISRCs zezitya ISWC International Standard Musical Work Codes ng'ozirina zi codes ezo ezisobola okwidentifyinga composition y'oluyimba okwebala enkaayana wala abantu abalina ennyimba nga composition nga yemu nenga zaawukana olowooza bayita zegambe zi ISRCs oba International Standard Recording Code era badde composition code and recording code ng'ozirina mu database ne ownership splits nga kweziri ku database n'ekirala ng'olina emirimu gy'aba members gyonna egiri registered nga giri ku database yo okitegeera kati mu ziri regulations bastipulating ezaggwa za 2010 tebanakola mpya nti buli CMO erina okuba ne website ng'eraga emirimu ngeraga agreements nezibayita reciprocal agreements nga kweziri kisobozesa yuzo ono ayagala okukola okukeberamu alaba emirimu ki gyasobola okufunamu waba tagirina anoonya ani agirinako obuvunaanyizibwa kati bano tebalina kye balina wadde ragadi omuyimbi ndigida yakulira abafirimu talina bumanyirivu mu copyright talina bumanyirivu mu licensing abo nabo ne babeera bazi balina obanga balina obumanyirivu mu bino obukugu but bo basobola oscoutinga nedda standard ya qualification ina sigala nga yeeyo anti segawa bw'ababa batudde mu meeting bayinza okugamba nti gundi oyo yasoma ebintu ebyo gundi oyo basegawa bakkiriza batya ragadi abeere nga yabakulira kubanga si ba members ba UFMI kati basobola kugisalirawo baagano gyegattako abasinga nga bala bateri transparent mukulu baani bala bateri transparent baagana okukola ki okugijoyininga nga neteeka ligamba nti erina kubeera emu bali badde bekolera ya bafunayo wa music nga bamuletedde ku bukwakulizo kinga yabisoma ye definitely qualifications because you are dealing with intellectual property, you are dealing with laws, you are dealing with licensing, you are dealing with millions and millions of money. There is no way Ragadi could be a CEO of a CMO if you are to be serious. But he is right now because waliwo munange yamukubira pass ntibeera otugenda kusolooza sente mpitirivu. Yo gwawa. It is the ngwa mu UFMI. Togwawo. Ngwa mu UFMI. Kitegeze ekintu ky'olwanira. I was a licensing inspector in UFMI nenzirukayo. Lwaki batuka ekiseera ba UFMI ne bagala okukwata ba VJs ba Uganda bonna mweyo instant mwali okukwata VJ junior namukwatira film enzungu naye nga ate mu gundi yaffe batugamba nti film
olina kukwata wax ezaba members bo olina kukwata wax nga bali bakuwadde reciprocal agreements ntukwatireko eyo balayisinsinga ku lwaffe naye oba tolina you don't have a need to kali nga ndaba bagenda kutusiba era wekisigalanga wekiri balagadi bagenda kubeera mu makomera ragadi singa taddayo n'asoma copyright law namutegeera bulungi nnyo taddayo n'asoma ebya licensing kugamba the regulations were very very clear kali zibali bagenda kunsiba nenzirukayo kyobala bambimanyi byenjogerako oba kitegeera now obuzibu obuliwo nti kino ekintu kyonna nalwaki nagambye abayiiya ebintu because copyright si abayimbi bokka naffe abali mu film photographers software engineers abo developers bani ab'obutabo abamizannyo stages film byonna tuli awo mu copyright yetukola ki yetugoverninga so tujogerako with the passion nagambye nti batuwadde byoya byanswa abantu abasinga ne bakitwala bulala kati olunaku olwaleero batusuubiza nti government yaguze obuuma obugenda okutrackinga enkozesa y'ebiyiiye buli luda bubabuguze bebayita simanyi bano bwe bagenda buyita but obadde bukozesebwa standard mu nsi yonna badde babuyita obwa audio visual fingerprinting ng'okafuna wali jukira database kugambye this repertoire database gye baconnectinga kuli bati balina code z'ennyimba ezo tebalina kati bagenda kafeedinga mu kyakuuma nga database teyina biri byenkugambye byonna ekyokubiri akakuuma ke bagenda okuleeta mu nsi ze bakajjeemu ensi eri digital radio ziri digital tv ziri digital kibayamba 24/7 okumonitoringa kati saawa zino ogenda kuleeta akuuma ako okatwalira radio eri magamaga nga teyina internet ogenda tracking otyo okumanya bakube luyimba kikusaawa oba kitegeera tuli mu mbeera ya internet mu Uganda nga it is one of the worst ku global index ya internet users si bwa solar buyina okukozesa internet nanti because they are monitored 24/7 okutapinga ku database olimba ne lukuba ne kabala bakubye Jose Chameleone oba kitegeera kati babuleese mu industry already eri semi digital na kitono eri analog kumpi ayirake eri semi kale katugambe eri semi digital kale katugambe eri semi ninga abasiga tebali abasinga kati kankubuuza radio zomanyi zikola 24/7 internet radios one online radios definitely ngazikola 24/7 definitely ate tv katuli kwa analogo wano tuli mu analogo era tebana kutereza system ebirenga eri digital kana akuma kabirenga kali compatible ne babulese sawa zino babuguze radios tvs mabala ne bayusers bonna kagena kwata za misana kiba kitegeeza nti yodiri muri mwagiri mwagendo gifunamu yokutunda obuki obuma era yayambye teka lino liberenga liyita yamazeewo machine bwe nebo machine obwo kikwewuunyisa ndine mu kuyisa etteeka tebaliwo nakuma kale tebana mungomo kulaga ga sample nga tebanayisa tteeka nti akuma kano nga ye mukalaba kagenda okutuyambako kayitoba tekayita tulabye obuma bungi bwe bayisiza ne butakolerako naddala akebyokonda kajja kakola ddi tewali ya checkinga speed governor yayita tewali tebakayitako na mundi naki nagumu akuma ako tebakatwalako ko mu bayuza mu bananyini mirimu ng'abayimbi tewali kana akuma kutubaleetera kagenda okukola ki okuba tracking music so kintu kyakuyisa tegeza waliwo yaleese eddiru y'obuuma naye ng'akiyisa mu lusanja mbwe egenda yambako copyright kyali badde kituufu because that is the standard, that is what is being used mu CMOs ez'enjawulo but under what circumstances at play wano ezitaliiwo kitegeeza one bagenda buleeta babuguze ku mpaka mu tteeka bigenda kujja mu regulations ezigenda okujja TV station balina bufuna by force yes the problem here is mu audio gyenkuzanyi video gyenkuzanyi ya Eddie Kenzo nti mwe because baatidde nga bagamba nti radios TVs mabala gagenda boycottinga music wa wano gazanya ali foreign ni bagamba nedda foreign mujja kumuzanya because tuina reciprocal agreements foreign mujja kumuzanya because etteeka epyalino mu ban convention because bakogeze mu ban treaties ban convention gye bagenda mu gye bayingira mu 2022 eyagamba nti ensi 1986 eziri mu mukago guno twe protecting emirimu gyaffe yes protect mine I protect yours. Uganda mweri. Yes, Uganda mweri. Naye tekero kye batakubuulidde tebagenze mu nnyingo ya 411 bakubulira nnyingo ya 5 ya auto protection. Etya wawano nti contract
eya CMOs zino zirina okubeera ng'esayininga ne bannannyini mirimu oba girina okubeera ng'esayininga ne CMOs endala njagala nkinyonyole bulungi abantu bakitegere nti kintu kya okugeza UPRS Uganda whatever collection whatever erina dealinga ne wa ne South Africa katugeze PRS Performance Rights Society eya UK oba ASCAP eya America n'endala bibino etteeka kyebiragira bano bannaffe bajjemu ennyingo emu eriwa omanyi ng'omuntu nga mulokole nnyo n'omukaanya nabako ennyingo gyakugira mu matayo n'atakubuulira ndala ye n'azimbira okwo be bano bannaffe kye bali mu kubeera nga bakola bwe muba musayininga njagala nkuddire eno mu ban convention egamba that is the main global copyright treaty ndowooza ensi kwetambulira nti mu nnyingo ey'okutaano gye baleeta egamba automatic copyright protection negamba no registration needed negamba protection across member countries kitegeeza nti wabaddewo ebintu ebiremesa ensi okugenda mu enforcement ezenjawulo oba trading ey'enjawulo kati bano bajjawo omuziziko nti to protecting automatically naye details ziri mu tteeka how to protect how to enforce tekiri just blanket nti munsolole yes mulimu ensi ezimu eziteekako embagos eziteekako gundi kati wano kijjirawo ddala buli kimu nagamba kati tutaddewo olutindo ali e UK you can protect waka wo na Uganda naye protecting owuwo but under what ennyingo ey'omwenda because mu trip agreement mulimu agreement era gye twagenzeemu gye bayita trade related aspects of international property eno nga yegenda okuyamba ku anti-piracy laws court remedies border seizures n'ebirala then ne WIPO ey'ensi yonna World Intellectual Property Organization tugenda mu Marrakesh Treaty ene yaba kigala abalina obulemu ku mibiri abali impaired abatalaba egenda okubeera nga ebayamba kubanga bafuna rights zaabwe kati mu ban convention eyogera ku automatic protection kati wawa no bagenda okubbira banna Uganda automatic protection ban convention kyeyogera kati yagala okulaga abagezigezi bano ekintu ekibadde kibalamye muri lyetteeka kibagala okukusiza abantu naye nga baagala kubba tugenda mu automatic protection tebaddeewo muliri tebaddeewo because twajoininga 2022 ban treaty ban convention rather eri ya 26 kati we bagigendamu ng'erina article ey'okutaano esobozesa auto protection baagala okugikozesa obubi era kwe bakoma waawano nga wano bagamba mu article ey'okutaano you can't use the work without permission but ban convention gye twagenzeemu nagitaganjudde ekiro kyonna ejjo I have it njirina ngenda gyokuwa mu soft copy it doesn't create automatic licensing ate tejikiriza wale kuwa automatic protection but ekugira automatic licensing protection ne licensing byanjawulo kati bano baagala okuguza abantu license ku foreign works nga bayita mu ban treaty tugende mpola automatic protection yes ebintu byange binkuumire automatically binkuumire nze nzijeewo emiwaatwa gyonna free yes binkuumire wano ne bagamba but tegarantinga automatic licensing kati copyright leno mu kuyita ekiruubirirwa number 1 kusolooza which is licensing naye ban convention eno gye beekwasa treaty eno tegambangako nti CMO nga UPRS can license all foreign works nti governments can license on behalf of foreigners that UPRS can collect for every foreign artist tebyogera ate walinga ngambye nti binkuumire yes okuuma n'okulicensinga byaki byanjawulo binkuumire nga nkuwadde license yes binkuumire nga nkuwadde license kyekitegeeza bano ate abagezigezi bagamba batya bano bali ku licensing nti radio okuba mu Nigeria UPRS ino okusolooza kubanga basayininga reciprocal agreements kibagamba naye yo ban convention automatically tekuwa licensing paka ng'oyise mitendera gyengenda okubuulira later on kitegeeza abamativity babatwalira mu kigaali kyekiyaya yes kibagala bakola ne radios n'amabaala ne ba DJ n'aba film bibanda library nti ban countries zile 1996 tezisharinga blanket license yetya nga ino UPRS yagala okuwa TV obaje muteke kadde TV nti milioni oba katugezeo ba mwenda buli mwaka kuba kyoyagala oba radio kuba kyoyagala eteeka lino ban convention tegamba nga konsi nti automatically tubade blanket licensing musolooza mutyo
yateekawo emitendera ayagala okusolooza alina kutuukiriza biki ku lwaffe. TV bagala zikwata bagala zisiba katambaala ne radio n'amakirabs kyobalaba bagamba nti oba tuka ku Lishi Resort Hotel nga wano weeri music wabeera nga ali ku bbaala license yaayo wabanga balina ebbaala eddala eri waggulu nga woolabye license ne ku swimming pool area license kati bano kyebagambye gavumenti babagambye gavumenti ffe tugenda kugaziiza ensalo obeere ng'osolooza kono nono maka yagugula nga tukufunire trillion gavumenti tebagitwale mu kooti anti nkubuli ebigenda okujja ebizibu abantu bagenda malira mu makomera ajja baggala but because industry yaffe society yaffe ffenna tetumanyi ne wali mu kikadde wali kyenkugambye muteeke kadde eno UFMI ne UPRS zasoloozanga ku mirimu egitali gyayo but no one questioned them no one took them to court naye nkubuulira katugeze nga UFMI ku firimu etali yaayo tewaliwo muntu n'omu ge bakonvictinga musango bamututteyo Vijay Junior bamuterawo mu nnaku 3 because tebalina lukusa ku convict tebalina license tebalina kye ba authorizinga kugenda mu kooti ku lw'abano ipapa tebabikola kiti babirina kati wano ne bekweka mu tewali kyakyuse mu tteeka lino bataddemu butesi the ban convention treaty jabekweka ban convention gogamba tekkiriza bino unless because bo bagamba licensing okukiriza omuntu okusolooza okuwa ekintu kye akisoloozeeko ku lulu alina okubeera nga right holder nanyini mulimu ogwo muyiiya oba publisher oba collecting society ng'erina agreement nandi basobola okugenda eri ne bafuna license okuva mu bano be baagala ocollectingira nanti tugenda gendawo wonna wano bino bena baadde babitulimba emabega wali nga babitulimba emabega kitegeeza copyright eno waliwo ebiyitawo bingi wano kibagala kusolooza atanani nti singa baadde bagamba tusolooza mu music wa Uganda radio ne TV zaligambye katukole ki katumwesonyiwe tugende ku munakenya omunajeri omukongo kani bagamba nedda naye olina okubanga omusasulira yes naye gwe amusolooza olina ekikukkiriza okumusolooza ku lwabwe kyobala bankugambye CMOs zino muteeka ziragirwa okubeera nga zirina repertoire database list oba repertoire list ku database nti twakoze reciprocal agreement ne kampa example nga anku example ya ASCAP ya USA oba because USA ina nyingi ina CMOs nyingi ina ASCAP ina BMI ina SESAC ina Global Music Rights ina PRO Music Rights ina ne All Track America kitageeza nti ASCAP webanga yekuwadde license jokoze nayo reciprocal agreement bibino byesaba okukola naawe okuwa reciprocal gisolooleze Uganda era ekiremye ensi za Africa zonna ezisinga ASCAP egaba naye nga tebona bali mu ban convention naye wano nti oyagala USA o ASCAP ekuwe ogisolooleze ogiprotecting naye ekole kyekimu bibino bye basaba kyovala mu regulations basaba CMOs zonna zibenga zibirina basaba ki ASCAP ya America okusolooza music wa America wano basaba ki bo baagala biki ebimu ku bye baagala baagala scope of representation nga bategeeza kyao nti mirimu ki gyo representinga ze ndi collecting society olina okubanga oli detailed nti n'ennyimba za Jose Chameleone kaŋŋambe yampadde catalog bakupati tukola nyo albums bane bakoze ku albums kipepeo katugeze azirina zi kipepeo za albums nyagala katugeze mwami bebe kula ina love ana NSAMBYA break the chains kulika nyimba 16 nti yazimpanze UPRS zonna nzirina nzi licensing nzi protecting obo kitegeera zizino era nga kuliko zigundi zazo ICWCs ne ISRC codes bali kiberenga kibayamba okutrackinga kati olina okubeera nga olina scope of representation oba olina okubeera nga rights z'okavaringa ozibabuulidde nti mechanical oba neighboring oba performers rights ziriwa zemprotectinga yes kakati nemu exchange nga repertoire exchange eyo nti repertoire database weeri America yakuwa byonna buli mulimu nti katugeze publisher ki oba record label obanga Interscope oba Universal ina abayimbi bangi webati naye emirimu gyabwe gye bampadde guno omwaka gino gye bajjeemu tegirimu because olina okuapulatinga buli myezi 3 because emirimu oli agikuwa n'agikujjako okitegeera kakati ebyo kyuvalaba nti every time you update regularly monthly or quarterly
Jibakuwadde emipya ne gibaddeyo ne rights gye bakyusizza. Okitegeera olina kubanga olina metadata oli kwenkugambye ne ownership splits internet nga kweri. Yes, full time nga babiraba nobeera ng'oli mwerufu mu buli kimu then ne mu exchanging bano bannaffe tebabirina tesaba zino n'obuuza wa America wano bamusololeza ASCAP oba omusololeza mu kawaanyi. Definitely kubanga womala okusolooza for accountability naye abeere nga auditinga bino byaba yeetaaga tegwe byotalina kati ogenda musololeza ssente agenda kukwesiga mbuzo omuwadde zeezo nga internet yo ekiro tekola kiro yeri semi. Yes, emirimu togimuwadde yakuwadde egije gwe togimuwadde mu bulambulukufu bwayo okitegeera kati reciprocal agreement ebeera enzijuvu ebeera entairinga ebyo buli CMO Africa eremereddwa okumitinga standards zino naye nga beekweka mu ban convention of protection naye nga ne mu protection automatic. Yes, naye nga ne mu protection wogenda mu kooti okucriminalizing a pirate because pirate balowooza babibanda bokka na baki ba streams TV radio they are potential pirates because what is a pirate, what is piracy? Okukozesa ekintu kyotalinaako buki bwannannyini naye CMO singa esitukana egenda ku CBS tibakubye Wycliffe Jean oba Michael Jackson tesobola stopping a broadcast eyo what it is pirated not until ng'erina ki tebalina lukusa lusololeza music wa Jay-Z unless nga babikulaze nti reciprocal letter yino n'emirimu gigi ne license yino mu kooti naddala mu criminal genda obuuze lawyer yenna era ngenda kuwa examples za copyright gundies cases ezikolapsinze waliwo kye bakubuuza do you have locus stand ng'ategeeza ki si stand ya gaali gye baba bakubuuza locus stand ekubuuza do you have a legal standing nti locus eno gye bagamba nti the right of a person or organization to bring a case to court because they are directly affected or legally authorized to act court kyekubuuza olumiririrwawa nti munnange omulimu bagumpa ki ekiraga nti bakola ki bagukuwa nojjeyo reciprocal agreement emirimu gye bakuwa gye gino nti emirimu gino Kristiano guno gwokwaddeko teguliiko so oba kweguli ono then bamucriminalizing tuvalaba nti omusango gwa Conscience versus Airtel wayanguwa kubanga yali registeringa works ze ne bana aba UPRS ezali specific we yali ajja mu Uganda mu 2012 emirimu gye bagiregisteringa Kampala aberenga alina performance wise basobola okubeera nga bazijjako okitegeera n'okubeera nga mu territory asobola okubeera nga performingamu ennyimba ezo so he had to register the songs the works era zali specific yo before tebyaja wano mu Uganda okimanyi nno teyayimba alina ennyimba zeetayimba nga tezirina rights ziperformingira wano nga bannannyinizo babagaana kakati mu copyright every detail will matter okufuna conviction tekibeera open mu blanket no oba okitegeera so bwe buzibu obusinga nti you can only sue if the law recognizes that you have the right to complain. The one who has the right to complain is the rights holder. Rights holder watali mu capacity alina okubeera nga yakola ki yagamba CMO nti ojja kisina budde kinkole n'abasigningira powers of attorney for example mu lulimi lw'amateeka tegeeza TV ezimu bazikwata offside definitely muve ku firimu ezo yes firimu balina okuzivaako nga zaba members bo kati UFMI oluvannyuma lw'okuba nga yabulwa ba members abasinga ba producers ba Uganda baagaana neyagala esigale ng'ekyakola neyemaliriza nga overstepping mandate yaayo okulicensinga emirimu gitali gyayo oba n'okukwata abaana ku mirimu gitali kimanyi osobola gitwala mu kooti yes because wantu tubiteekawo badde collectinga yes n'ogigamba babasiba bajjamusa emyaka nga 5 atajjukira alina nkaaga avayo nga alina emyaka 10 tuwe ebyakuwa ono yoyo wa UPRS agenda mu kkomera why singa agezaako na licensinga music nga talina reciprocal agreements letters okuva mu bannannyini mirimu tutukukkiriza otusololeze otuleetere abantu bagenda kubasiba those reciprocal letters zirina okubeera nga for purposes of transparency and accountability bazisa ku database kuba mujja collectinga music wa Jay-Z wano yes omugezigezi wano e Kampala agenda awandiikire yes
Jay-Z jali kubanga bali bino ebintu by'abazungu biri transparent biri public amagaye bugaminze nyamba buyambe mpepawers ofula nikugobere ku kino wano waliwo sente zo webale nnyo nti bazikolekitinga nti definitely ASCAP yabawa yabawa kuki because details matter ndikwadde emirimu 123 jejino ne balistinga ene ogutali kwogu tebukuvunanyizibwako tolina gusololeza awo lyoko wulire era sawa zino nkuba omulanga eri ba DJ nkuba omulanga eri ba nanyini mabala nkuba omulanga eri radio ne TV ne ba music users mukwata kintu kimu kyemba munkolera nganzi kiki muwandike ebbaluwa musabe UPRS ebawe byabakirizo okusoloza ebawe nyimba oba wax zeyinako obuvunanyizibwa ezabali ne license zazo definitely kiberenga chokuyamba okumanya because mulimu amabala agamu ngaliwo music batawuliriza olinga abantu kati balina amabala kati nga Chinese restaurants bawuliza nyimba za China okitegeera baba we gundi kati onayina omanya ku nyimba zolina nti mulimu ezaba China ezo for example ndi wato zina yenga anonya azinanga gwaba wa license oba yabamu license but not blanket buli music user we license yemu blanket license sente zibakusoloza ziddayo anti awo teziddayo awo abakulira ebintu bagenda kyolira kitabola abantu right holder yabayagala yabakwewera olukusa oba CMO eri muberenga muteeseganya mwagruwinga oba mazo okusoloza jako 50% of administration omuntu wabaze okugalawo ebbalayo akuwe bino definitely article ey'omwende ya ban convention egamba bweti authors shall have the exclusive rights of authorizing the reproduction of their works authors the corporate owners they guaranteeing a permission either them directly or through the CMOs they are signed to ekyokubiri osobola kubeera ng'olina CMO I mean reciprocal agreement ne CMOM katokoze mu nsi ya America naye ng'ate America erina more than one CMO nga nyingi wapo tebali mu monopoly ng'eyaffe nti eryemu ffe tulina kamu keka collective kali kamu bwe kati bali balina nyingi nti embanze Interscope oba Def Jam tulina obuzibu ne ASCAP tusobola kugenda mu BMI yes nga bakuteekayo nga bakuteekayo kati bano bonga basobola okukola reciprocals ezo kiba kitegeeza nti obwerufu kyekikulu essaawa zino kati UPRS ediringa ne baani UPRS 1 nti erina okubeera nga bamembers bayo abasooka beba 1 obewaka naye njagala obuze buli muyimbe essaawa zino if they are members of UPRS tulina abayimbi ng'omutwalo gumu Uganda ne UPRS ku bayimbi bamembers bazo tebawoza badde 10 kati bamembers abo abalala batali ku list yo tulina basololeza Uganda badde tulina bavunaanirwa nti n'osanga ntambi nga nduzanya gwe UPRS nga nzanya oluyimba lw'omuntu ali ludda wanga tali mu database yo tayaregisteringa naawe tonkwatako toba tosobola kunkwatako kubanga tolina locus stand mu court lwaki tebakola website ne balaga bamemba baabwe bakibagamba ne bakigaana bakibagamba mu regulation bakibagamba for transparency saba zino njagala ogende ku website ya PRS ya UK oba ogende ku ninabadde nzikeberako wano nagenze ku mwami yoyo yakulira UPRS yes bakole website batekeko bamemba nagenze ku website ya ASCAP nengenda ku ya BMI SESA Global Music Rights ninga balaga emirimu gye bakola ejaba members be protecting your licensing whereby ayagala ogukozesa omanyawo ogusaba webwerufu UPRS enokola kali njagala luyimba lwa Joshua Baraka Wrong Places lusa mu firimu ani gwe nina okusaba UPRS Joshua wabeera mbuze kanoonyi muzino CMOs ani gwe yawa ng'ogenda ku website nga applyinga kibayita obwerufu kale kozesa essimu yo katono nnyo teekamu www.uprs.com www.uprs.com Google etuyamba oba UPRS erina website www.uprs.com webeera egina tugende tulabe ebiriyo uprs.com era bikerina kandi katugendeyo tulabe ebiriko ekyo kyekulaze the domain name UPRS is for sale price kaitekamu UPRS maybe eri for oba .net oba .org tetumanyi tekamu UPRS eno bagitunda eri tekamu UPRS kyokka onyige go tulabe gundi site yaabwe ndako kati gundi ASCAP BMI sesa kesobola kuwa reciprocal gatona na website kumanya mirimu joina jegendo kukumirako don't yiyo tugendeko ebiriko uprs.go gwe jigendeko yiyo .ug jigendeko yiyo
webale yiyo kirungi katulabe kyenagambe repertoire yes genda nyiga wano tulabe repertoire bayinako membership ng'oginyigamu leta membership member login how members pay registration requirements such member database nga tugigendako such member database ino gwe tofaayo database jali ino nga tugigendamu kyekiriyo tugendeyo yes full name baabo obalaba n'onyiga bamemba gye bali wuliriza kati bano abali kuno be balina osoloolereza anyone atali wano potea tokwatako you understand ndola n'emirimu gigino bateekayo full name ne stage name bano be ba Uganda be balina ne bateekayo okitegedde kati anything ekitali kuno tokisololeza kyekyo oba kitegedde bano gye bali yes naye emirimu egiri specific giba girina okubeerawo definitely n'emirimu kyegiri yes kati ng'ogera n'emirimu gyagiyakuwa kubanga egimu asobola ogiwa ggwe n'agiwa omulala asobola obutagikuwa gyonna si gyonna nti agikuwa ngenda kukuwa omusango ogumu ogwa PRS eye UK yalina omusango ne broadcast home e UK ne bagugendamu naye broadcast home defense ye ya arguing nga asaba PRS ebintu bino the works I played that they were in your repertoire so repertoire list we no kubera ng'ogireta that the works I played the authors were your members the works I played the PRS had authority to license era courts mu UK have repeatedly held that mu ruling a collecting society must show it represents the work it claims. It does what? It represents the works it claims. Olina okukola ki? Yes, emirimu gy'ogamba nti onagikozesa bubi gwogi representing. Olina otulaga. Kyobola besaawa zino ogenda ku PRS database esaawa zino bali mu kubeera nga bagaziya database yawe ya repertoire. Buli shaba babeera oyagala kuŋŋamba si buli munnayuganda muyimbi wa wano UPRS ino mu collecting because yoka yeriwo definitely. Si oli ayinza ogamba nze asiri mu UPRS ndi walala ne tuyineemu si buli muyimbi UPRS mu collecting dembe lyo gwo muyiya okumanya rights zo anagenda ozikusolola oba ina capacity gwe okweyigira okwefefetera abagenda okukozesa abagenda okudistributing abagenda okulicense bogenda okulicensing okikola so wajja kubbaala yo mubuuze ndaga yes omuyimbi ono gwenkubye gwonsaba sente ndaga bagadde obuteemenyaawo ne bagamba katuwe full blanket license nti tubawa lumu sente bo bakolektinge basing on what bonga bagamba bino bijja kubamenya ebyokubabuuza kamukamu okitegeera bo ne bagamba tukole blanket olw'ensonga nti bamemba tulina CMOM so potentially n'ataliimu oyinza okumufuna enkya n'abeeramu kati gwe tuwe lumu oveemu that would be fine. That would be fine. The problem comes nga mulimu music w'abamu kubanga abatali bamemba ongambe ne w'omuzungu okola ki omusoloza yes naye omuzungu mu kumusoloza omuzungu oyo yakuwa right omuvaluing otya sente we ziba zivuddeyo nga tuli mu kugabana ogenda zigabanya otya ate nono atali memba nze ndi nanyini TV nenkwata kavu wa miliyoni 4 nenga kuwa bwana Ntambi gwasoloza nengo wekwese mu blanket license ne kati nze siri memba nayo collectingidde mu music wange kati nze nzifuna atya kati awo gwe bakuleka bulesa lili paza agambye nze music wange mu mukube for free gozo gamba mutuwe kibaasa kyonna be mukubye ne mutakubye mutuwere wa lipazo sente zazifuna atya. This is now the scenario. Oli abayimbi abagenda okweyawulamu. Yes. Oli agamba efu waffe mu mukube. Yes. Kati wanga bawera 50 nga bo ba signing anti mukubire bwerere. Kati nzo webbala nga nsazewo kuboyo kimba nkuwa license. Lwaki onsoloza? Lwaki obonsoloza? Ate go ngambye mutuwere wa. Ye lwaki obero onkugira okuba bano nga siba members bonga bagana. China kolebwa kitya? Kyenkugamba nti CMOs ekisookera ddala zirina okwekizibitinga transparency one ku database ya UPRS gy'olabyawo okuteekayo bamembers okuteekayo n'emirimu gye baba sayiningira na bbanga ki oba contract because is expiring oyinza obbagamba nze mbawadde mwaka gumu mukiveemu kati all that
kiyambako tocollectinga lifetime si lifetime chobola agreements zimatalinga baba mugenze mu kooti mba mugenze mu kooti kooti tegenda kugamba nti nno ban conversion article yokutana ekkiriza auto protection no egenda kubuuza the specifics. Who is complaining? Who is the complainant? Nedda tinze UPR anti yekuta UPR nti enkutte nze nkuba bidongo enkutte tutte mu court mbadde nkuba parted work twali omusango ne gutandika kadukira bagaba he who alleges must prove so burden of proof ebera kwan UPRS negamba court nti onto amusanza akola ki akuba music wa member nga babuuza yada kuba music kintu oluyimba bweruti oluyimba olwo lwani nti lwa puzzle oyo member wo nti nedda si member wange naye ate ali under blanket ali blanket license chobola bagamba mu court mu criminal you have to prove court beyond all reasonable doubt yeti bintu bya tabyagala ono muyimbi omuna Uganda jukira yawaddeyo waksize bali muzisoloza bagaba blanket licenses tetuganyi it is fine okomboza na wo muzungu omuliriddemu kiba kitegeeza gwe impression gyogenda okuwoono ntwasololeza munatali wosede zagenze eri oberenga omusalako ye nenga zile zagenze eri gozisigaza wakati basket ya distribution ebeere egaziwa nti abayimbi babeera bangi ba 50 cent bona bali mu kisero okitegeera kalole ko olimba omuyimbi omugambe you know what music basi mukubaya 50 cent wafuna yo kasanvu nenga sente gozisigaza because reciprocal agreement joina ne CMO eri yali eragira ki in the first place okitegeera n'okumukwatira omukwatangani nti mukwata olw'ensonga bali bampa olukusa ne baluwa yino court ebe yagalo egirabe abamanaging music wa 50 cent abakulu bano be bampa kwange eri America waliwo olutalo lw'amaanyi wakati wa streaming platforms zino zi Apple zi Hulu zi Netflix nadala Netflix ino olutalo lw'amaanyi ne CMOs because yegula upfront gula maso yegula upfront n'obeera ng'okivaamu nti oba myaka 3 ng'ogiwadde waaka kakati g'ogigamba ota munogera kisololeza license ana mulala agenda omukozesa nga nze no ndi ku subscription nze ndi ku sub wabala wogenda okumlicensinga abagenda omukozesa exclusive inamugula for my site ya subscription kati nze wemba namuguza Netflix gwe tojja kunsoloza ate kati obonsoloza ki kati ne kino kye kino muyimbi ajja kugamba nze namuguza gundi ate gogamba webbala nti ate tokkirizibwa mukuba kati wano mu Uganda yepaza gambe nze namutunda music wa nze I didn't assign my works to you mundeke music back off and whoever using it takwata cooperate free mumugenda mu koti bye biba bivaayo temugenda mu article 5 of automatic protection because automatic protection tekuwa automatic enforcement license. Because enforcement you would need author because in copyright yazze ya protectinga rights eza omuyiya osa yagamba nze music namuwayo nabadde abantu the basic nabagambe omulaba ensengeri gyetambulamu tuli mu kulwanisa ebintu nga bya mirundi 3 mu bimu ku byo mwe muli soft power soft power erwana etya okusobozesa ensi okutegeera nti America y'amaanyi ye super power America esobola okumala emyaka 4 nga tefulumiza wadde kiki kikompola okitegeera naye engeri gye yeekuuma kubeera nga soft power eyita mu culture influence that is music and film nti esobola okukola film ng'ekigenderera kyayo kyakubunyisa njira nti America y'amaanyi ng'eyagala ebunensi yonna waliwo movie bayita Ago eya Ben Affleck nga balumbye embassy ya Iran yabangula ne Oscar mu 2012 naye ya creating impression into America tomujjako win film ya Mirembe ng'alumba Vietnam nti America kusindikira mu jasomu n'akusanyawo nekibuna ensi yonna kati kiba kigenderere nga bayita mu film okumanya nti film tujijjemu sere tuzijjemu ku box office kati kesaasane through piracy kati togenda kuveeri okwate togenda kuveeri gwo okwate film ya Mirembe ng'oli Uganda ntwachi mulimu kugira bali bagala promotion oli wabeera nga ye takiinaako buzibu kati engeri ensi gyerwanamu kyobola waliwo abagamba nti corruption is necessary evil waliwo abagamba piracy is necessary evil because culture influence ejibunya kati kwa UPRS togenda kuveeno okwate film ya Mirembe nga balibo ekirubirirwa kyabwe kyali kyagala ba pirates bali babeere nga bajibunya ensi kalu kyebune
Chobola tugenda mu court bagamba what is your locus stand? Nti gwe complainant nti yep. Yes, nze complainant. Checha gati gwe complainant. Tine ipapula bibino. Babimpa ba authors babimpa oba public oba company film company nti wana yabimpa emirimu gyayo tebajozam tebajikolamu ABC and D. So nchikola kulwa. Ntambi. If you lack that, Ntambi. then the case collapses. Nze nkutte video zange. Yes. Ziwadde Edward the Great. Yes. Mugambe gwe tematema akantu okwongereyo. Webali. UPRS n'ofubutuka eri n'ogamba Edward the Great okwatote waka Sakozi. Ze Sakozi nzije mugambe. Yes. Ze siri member wo. Okinyonyodde bulungi. Edward muleka akole ki? Webali. Atambuza akantu. Collecting societies, they have to do whatever they do on behalf of their members in Chidam, on behalf of their members. Tokwata waka aba YouTuber ina omuteke mu kibaketi ky'ekimogambe nti timunze muso ayagala omukozesa ayinofuna license ewa nze nyizo obeshirubirirwa kyange kyakuyitamu nze njagala ba point media bongereyo ekintu ate gwe ng'ojjanga oyola ba point media era tugenda mu koto bo step in the mandate yo kati bano bekwese mu ban convention ya auto protection but auto protection nga bagamba nti etteeka likolenga we likolewa mmweyo nti no mulimu egubaguze guberenga gwena kututingibwa nga we gumu bali we bato bakikola bayola buyozi bibaketi bayola buyozi bibaketi era ogenda mu PRS baina works bakulaga ne bagamba nti kakati waka wa muyimbi kyo mungereza Craig David 2 years ago yamutujjako yamutwala awalala mu CM kati tatukwatako era eriji yatwala ino okujja nekola ki ne complaining just in case someone am using the unauthorized so betereze kati wano mu Uganda bo bagala okubeera nti n'amateeka ninga ekirubirira kya kusolooza naye ensi anti ebugumyeko kati ensi ebugumye yes omuntu ajja kubeera wano e Uganda naye nga alina artist gwakolera e Bungereza oba Nigeria yes abasise abaleke oli artist amugambe nze siri member waabwe gwe baleke babikole yes mwe mukwate music wa Bana Boy mu collecting omwana atekemu webale nnyo gobadde okimanyi bunno abasajja ngakubulya kano katono nnyo bane munansonyiwa shene wanvu ne kyetaagisa record labels esatu majors bayite esatu one Universal ne Sony omuyimbi Justin Bieber okubanga nze entambi ali e Kampala mu manyi. It is not by mistake. It is what? It is intentional. Inti baina marketing budget or promotions budget jiba signingira ku buli project katugeza iri Bieber fulumiza album obakati album empya ya Jeko jiba ita the fall off baja signing the millions baza dabiri mu 2 okujibunyensi kalinga mu sente ezo nga bamanya radio etukube eza dollar. Yes, radio etukube TV etukube biki kati nga bafunyo omukisanga lede gena bakubira bwerere nga bagisomboa babera oneza marketing webali milioni 22 gwozo kumanya Michael Jackson nti thirira nenywa chajambu no nga kana UPRS gamba topukuba album eyo temugikwatako Jekolo nga abiwulira mama kati abasajja baina emiteeko mingi nnyo kwagala ku distributing so abamabala goga bajja kuba music tobola banti right season zenkugambye era bagamba enforcement normally requires proof of ownership or mandate to stop a broadcast into NBS elimu kuba luyimba lwa 50 Cent oba elimu kutaja film ya Jason Statham we UPRS wojja olino kakasa court into owning right says oba gwe representative wa owner oba okizwa mu mateeka oba kitegeera kyobola bantu kuba mudundo kibagenda bangulira ba mudundo bo basobola oba striking mudundo.com mudundo howe busy zane ndala zine zatuwanga music DJ Ericom zo basobola zi striking alwachi jaja simanyi jaja yes MP jaja zo bagenda zi striking alwachi why ndiziteeka ye emirimu gyaba members bayo aba member ba UPRS yes and ne jaja.com ajja kugamba mpawaka making sure until member one definitely kajola transparency comes in yes. But ebisala bingi yo mudundo zo baddayo buyini amulimu ne jabano ali abadda chikola bubi neto sola kwata mukutu site nakuliko nyimba za 50 Cent za no George striking about omanyi websites ziri mu nsimu no sawa zino petilivu siba striking and never taking it down but sebaina locus stand
mu kooti n'omuyimbi abeera eri n'alaba DJ nga amixinga nanyumirwa n'agamba yongerayo ekintu kati balina ebirubirira bingi mu striking essaawa zino obeera ku TV ne bakuba akalango kyogamba nze ntwali ngambe akali pirated ako naye nga sirina kiraga nti no so kati balina kukola batya one CMOs ezirina okubeera nga zenforcinga copyright law empya kubanga gemaanyi they have the regulatory body called the Uganda Legislative Services Bureau UPRS ye regulator yetondawo CMOs okuzitondawo balina otuukiriza regulations zibesaba CMOs kutandikira ku chief executive officer CEO aberenga ebisanyizo abirina copyright law amumanyi international agreements azimanyi licensing amumanyi business gundi abimanyi nga what satisfies him kwebya abikola ki abi ani agikulira eyabayimbi yoyo simumanyi nyoyo kumanya beyasoma baya bisoma you really don't know yoyo nenze ndi kuwa film si NKOOYE yes wabera birina well and good okitegeera but then yoyo naye mukukwata UPRS neba ngamba kasenyanku ya mumyuka simanyi wabera nga UPRS ucheva agikulira nga atukirize ebiki ebisanyizo bagikolenga bwe ino kubeera ngeri database kirungi yo bagiteekayo tebaddeyo luli emirimu bagiteekeyo for transparency baberenga bakola audit baberenga bayisa annual meetings kwegamba anyone who wants to associate to be partners with them ngayangwirwa obwerufu bwebuze mu CMOs za Africa ne bogenze Nigeria bayine ya awe busy ekyamulidde kyabalidde awe busy zoliddeko zemala zayo wakawa abantu yes so mu copyright law baseline is ya Innocent Nahab wa Galaxy ndoza checho the baseline is for a CMO for the ochitegedde so mbadde kugamba nti CMO nga maliriza the baseline is copyright copyright eddembe ly'omuyiiya we are representing olina okubeera nga oweereddwa obuyinza that is the basic woba toyina buyinza ku kiyiiye kya muntu kirekebera kubeera naawe asolooza olina okuba n'obuyinza byosoloozaako tosolooza kitali kikyo kubanga tugenda kubuuza ekibuuzo omumaka guweddeko sente z'okollectinze ng'ozikolere mu basket emu ezigenda ebweru era zigenda luddawa mutuweeko 50 cent yafuna obeera nga gwe tekisoboka kubeera nga UPRS erina reciprocal agreement za CMO zonna mu nsi ojja kubeera nga mu America mwafuna nenga wafuna ku CMOM da music olinga gena kwa music kwa CMO endala gotalina ko buki buyinza oba gende Jamaica oba gende luddawa kati okulaga obwerufu andi agamba nze nina blanket license nedda munne mu court teba kujirira ku blanket bagala nnyo the specifics tuwako no zamuvunanyi there have been cases presidents have been said across the world corporate management systems though twagala kubisoma na kubimanyi kwa ne vite senda jakubuza zino sende ze musindikide obona busende musinzide ku tibabulinako kibona bo bagala enyimba za bo babune watuka kisera ngagala kuba show mu Africa nga 50% bamumanyi tula babuleko bo royalties teri buyimbi agagawalide ku royalties that is small money nenga bangambye Joshua Baraka ya surpassinze yani Diamond bwechiri yeah now is the most streams yes kankulage one kati Joshua talina mu luyombo la copyright musajja why yeye yekolera sente yamanya ekyokukola nti copyright si egagabaza omuyimbi copyright kiki copyright si egagabaza omuyimbi kamalo okufunira kano akantu nendoza copyright keze n'okugenda wasale kuweddewo era ebaddewo era bakyamusumba kuba tegala nti nga bugagga bagenda genda kitwala abantu wasale tetulina copyright tuli baavu kati copyright eze abantu bali kasente siwe kiri siwe kirira bagenda musumbuwa ati basubira si kyekyo kuchi because those royalties they are small money ade baga bulijjo bwebusibya abantu balaru ne Dan Flavor una badangamba nti gundi ebyo ebyansibye balaru kali njagala nkubuuze TV no funa ba license I don't know how I can explain these things royalties ke kaseta kakajja no gamba ne kano kazi ka bonus nenge kikagawaza abayimbi kabere bazungu bakagawalira mu tours olinakola album tupimpe Butterfly Kendrick Lamar nakola world tour ya mwaka 14 ya myaka 2 Lemonade Beyonce okitegera n'avaamu nga ilo bakadde 5 mu butano bwaki oba $1 ne bagabana na partners n'asigaza obukadde 3 oba 4 n'avayo nga afunye endorsement deal ne Pepsi oba Nike
nemuwe kinene navayo nga music waliwo film egenda muteka nafuna ekinene buno buba busente butono kyogamba ba Beyonce tebamanyi nti eno music waabwe tumukuba kati wabeera nga music essaawa zino by 2026 tebakyalina concert n'emu concert mumagge Uganda ziriwo sente bagenda zifuna mu royalties olowooza sente balina zifuna wali zigagawaza abayimbi all over the world ne bano basebata nawudde na Kenza agamba nti basebata essaawa zino atambuza bigere atambulira mu taxi naye nga sebata ekyamwavuwaza financial illiteracy financial mismanagement wabijewa because yafuna sente. Sebata is one of the most bought artists of all times in Uganda. Albums Mamuli Katumba yabigambye what? No, these are facts. Bakasewukira bagulanga $1 omwana millions at the time. The millions nga bisatu ngogeza ku inflation rate. Ogule kololo. Definitely. Bafuna sente babagula bakolanga shows ne akuba nakivubo ne jula. So they got the money under this failed system. But money ne bazi mismanaging. So because on the contrary, there are people like Mr. Chisemakula under the same system. Akulaga ntino yetegekero ki obukadde aina papa's sport azimbye buziga mu mazeo alirudda wa mu system enkadde kitegeza corporate newe janga nnungi ntya nenga tukyalina corporate so Mr. Chitasibide ku copyright no copyright mbo omusajja atambuza na bigere gundi sebata era copyright eno keze it wasn't because of copyright because you're selling rights zeri ba publishers yetunda definitely but publishers will not kusasira abazigulu babazifunamu ne ono yamalo baguza and that is how music system works babagula abayimbi babagula up front rights ne bazigula nasikaza performance record labels zikola zitya songs ekola etya rochitegeera ebweru gunti ayavuwala ono T-Pain yayavuwala gunti ayavuwala ono omukyala Tony Braxton nalaba eko ne amoga DMX yayavuwala ninga be bali ba most selling but because said bazikozesa bubi bama ne bebbululawo ne batambula katosola kwe kwasa mu copyright yayavuwaza sebata nga sente bazimu ba publisher bazimu no that is wrong. That is very wrong. Kale sawa zino mu Uganda wali kitambula mu music. Kati sene zigenda vawa. Shows bado bali yakushow. Poteya. Wakabalia ku copyright. Ate batya. Jemuko mubako baje balia. Kale tata. I'm here, you're there. Nyagalo muliro omuyimbi yonena mu nsi Michael Jackson, it was because of copyright mbi yamugaggawaza nga alinda royalties buli sawa ku radio. No. Erandi ne family. Bafulira mu albums. Besinze ku copyright. Yes, but you're selling albums zene zibiranga zili multi platinum. Nezitunda basikuba mutiguni nga bwekibadde wano ba publisher nga bakyaliwo kata bayimbi balina kukola ki bafokasinge ku ki kuddamu ku building infrastructure etambuza music copyright eberenga ye yamba legal to protect but then the biggest money nga ziba mu shows ziba mu concerts endorsements tewali yes bana boy manyi endorsement jakuwa ne Pepsi sende zaayo wala so ojikola no mugwanga Uganda. Was it because of copyright? It was because his music was played everywhere and he was a global phenomenon. Ikiregeza abasajja babifunamu bano bagenda ofunamu bakenzo abali mu kintu naye omuyimbi agenda kudaaga kigenda tangira abayimbi abamu nnyo omuyimbi agenda kudaaga gamba mwana omuyimbi agenda daaga gwekyogamba tebabaddewo copyright lo copyright ebadde Morris Kira yawangulira mu copyright ky'omusango gwa Airtel gwa MTN yawangulira mu copyright yawangulira mu kinafuna 300 million otunulira omuyimbi nagamba tebabaddewo copyright but Morris yawangulira mu copyright. So it has never been about the copyright, my brothers and sisters. Because even the countries, they sing copyright no. Zina mishaps, isn't it? But right now, we're capitalizing. Tumalirize muganda wange, nenga lutalo agamba ki? David Jali, taina lutalo na muntu. Banga ayina lutalo. David lutalo taina lutalo, balu musako busa musajjatu okuba musiko. Baga muteka mu lutalo. Mbagala muteka mu lutalo, naye David tali mu lutalo. Na olidde agamba ali agenda kwatula ne erinnya ly'omuntu. Yagambye waliwo omuntu asasula abantu abamuba. Agenda mwatula. Lutalo abireke ebyentalo. Yakooye. Yagambye bulijjo jagala just mumpite David nenze lutalo. Tusinga nsalawo obusazi nenyingira mu lutalo. Nja kwokyenju. Ndoza abireke. Niba mwairi musajja David era kye yakoze. Anyway. Buli omuntu oza n'engeri gy'akira. But yakinnyonnyodde. N'agamba wano wabaddewo abantu ababbira mu linnyali. Ekyo kyo kituufu era. Kati n'abeera ku live eyo. N'abeerawo omuntu amubuuza nti agala okubuukinga akube ennamba ki? N'asoma ennamba. How wrong is that now? Nga ba pastors basaba baziteeka ku ma TV.
bo tebalina buzibu. Omuyimbi ya bulijjo tubasaza wano ku TV ne tubagamba owaye bakufunye bati. Webale nnyo. Definitely. Either socials nti mugenda ku socials zange inamba mujja gisanga. Abamu bazisoma wa. Weba kali sira batalo kiyakoze kipya. You had just bagadde. Omanyi waliwo abantu nga bagala nnyo okwatakinga omuntu gwe balaba mbuno munafu mu kati ali rede nabo. Nedoza nzi yandi balese. Nayo balwana na babalaba. Nayogedde naye ne mugamba bireke. Alwana n'ensi gyatala. N'ekyokubiri. Bajja mmoyi. N'ekyokubiri waliwo batamuza phenomenon nti lutalo yagwa. Naye industry ya Uganda yagwa. Si lutalo industry yonna yagwa. Naye abayimbi abayimba ennyimba ennungi be bakyagenda okufuna be balutalo. Lutalo buli weekend abeera n'emikolo ng'egyo. Lutalo ng'ena. Oba kitegeera. Industry yonna tuli bubi. Naye abantu abakyagiryamuko be balutalo abayimba ennyimba ennungi. Lutalo akyaliwo? Nnyo. Nkwe lutalo buli weekend. Abantu bafuna emirimu ng'etaano ku mbaga. Because kati kosa teziriwo shows tezikyaliwo. Kitegeeza omuyimba ajja kuyimba ku mbaga, ajja kuyimba kwanjula, bano bakapeke bayimbe ku masomero. Webityo. And he gets the bookings. Naye itereze management. Management yabasomedde ennamba gye mbamukuba. Lutalo atereze management nga tuvudde mu by'omusudiya. Atereza buli kimu. Management. Nze lutalo tweddira gumu naye tereza management. Katumanyi gwe tudiringa naye. Kale. Niwo boleeta mulimu totegeera odiringa na kijambo odiringa ne kulamani Chovola bayasomye ennamba. Chovola bayasomye ennamba finally. Bantu bajja kulyamu okujjawo equation, okujjawo doubts. Yasomye ennamba doubt. Yes, maliriza. So nga tulina kubeera nga tumaliriza njagala mugende ku MunoWatch mbasupporting ku www.munowatch.com. Tugamba tukwetera films enjogerere mu bavijees ba Uganda bona Vijay Junior Jali, the incredible Ava challenge but never equaled. This is not a test. Ka film kasufu nnyo bannange mugende mukalabe mu Vijay Junior. Slow horses kakyaliyo kaseria kasinga kubeera nga katambula essaawa zino akamu kuwowo ne Teherani awo wona beera Vijay Junior the incredible Vijay uliyo yagamba atya uliyo wanga agamba Young Sherlock. Yes. Kaseri kalungi nnyo wala ba Sherlock Holmes kajja kunyumira Sherlock nga muto ne films endala n'endala Junior mulungi nnyo talina buzibu. So genda yo ku MunoWatch ba videos bonna gye bali besides those two Emijali Jovan Tom Shaukan Jingo I speak Jingo naye gyali HD Dandy Sami n'abalala yes gyali mutwale 3 ku mitimbagano gyonna kwe tuli abayina smart TVs genda ku web.munowatch.com oba application obere ng'ogiwanulayo mu abatulabira ku masimu genda ku Google Play Store wanuleyo, genda ku App Store wanuleyo, embere berenge fana bulungi. Namwe abaku laptops abakolera ku browsers, genda ku www.munowatch.com. Bagambe check notice yafudde. Myaka kyana mu. Ngenda nonya ku Jingo? Yes, yakononya ku Jingo akubulira. Kwa Jingo kati tabategeera abo. Abategeera ajja kunyumiza President Zimman. Eyo film. Check notice. President Zimman. Yes, ajja kunyumiza bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo chap tuduka kwa side zaawo Emengo Dr. Richard Senjobe yakugamba nti ekintu ekikwatagana n'endwadde yekakensa asobola okubeera nga akujjanjaba wabula nga akujjanjabisa butonde ku ndwadde zonna eziyinza okubeera nga zikusumbuwa. So weesowoleyo obeere ng'ogenda buli kalwadde konna konobeera olina ajja kubeera nga akuyambirako ddala. Olina pressure, olina sukaali, olina mambulugga, olina kifuba, senyiga, musujja, baana bato, bantu bakulu, bakootakoota, bakyala, nsonga zammwe za mu kisenge, baami nsonga zammwe za mu kisenge, wake up call weerine nga wonna organic products. So yitira yawo ku Hamu Mukasa Road ng'oyambuka Emengo ku Masengere, ekizimbe ojja kubeera okiraba bulungi nnyo. Bannaffe bo aba Job Giant bagamba n'okutuuka olunaku olwaleero gwe mutimbagano gw'osobola okugendako. Job Giant. Yes. Gwe anoonye omulimu naawe agulina. Tulina abantu bangi nnyo abatuwa emirimu naye ng'ate abakozi tebakola ki tebabalaba. Kati gwe aba anoonye omulimu gendirako ddala awo ojja kulingira abagitaddeko nga miyitirivu nnyo nnyo kwegiri egy'enjawulo. Era mbadde nga ngi basomera wano nno n'olw'ensonga eyo oba owuliriza obaka essaawa zino ng'onoonya mulimu ogw'ekika kyonna wabula ate ng'akensusso ng'ogusomyeko gulinako ekintu certificate diploma degree PhD masters Uganda East Africa Africa Asia Europe South America Caribbean n'awala tuli global. So gendako awo obeere ng'osindika CV yo ku hr@jobgiant.net. So gendako ku www.jobgiant.net ku namba y'essimu 0749 052
052 kanjide mu 0749 052 eyo bajja kuba bakuyamba n'okulambika butya woyinza okubeera nga ensonga ozikwasaganya. Abasembereyo ddala be bannaffe aba Apple Studios bano bo nga nagamba basomesa enkola eya artificial intelligence. Omuntu yenna nga yagala okukuka mu artificial intelligence omulimu gona guli mu ssaawa zino tulina bannaffe abasomye emirimu ssaawa zino naye tuli mu mbeera eri competitive ya teknologiya olina okuba nga oyongerako AI bamu incorporating ze mugundi yes mugundi eyo mu courses kati ngamba mu copyright tebamutaddemu kati tulina okufuna regulation endala amendment endala in 10 years okitegeera. So bakusomesa introduction to artificial intelligence and AI tools, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for graphic design and content creation sako n'ebirala kuba ku number 077-266-3016 ya Apple Studio ngesange basaidizawo ekawempe basomesa computer kuweerere ola basobola okubanga bajja wooli bagenda mu masomero bagenda mu makolero okubanga bayigiriza abantu artificial intelligence engeri gye bayinza omuyikomparatinga mu mirimu gye bakola mu copyright law. Definitely bazomutekamu basobola ndoza UPRS egendeyo basoke bakole database babirenge eri gundi eri up to date agreements kweziri. So bwetu tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.